tukwebaza mukwano gwaffe abeera yeeyo nobeera ng'ogenda maaso okutufollowinga. Yes, tukusabye kubeeranga ku channel gene maaso n'okusubscribinga, likinga, sharinga. Ffe tujja kuteekako buteesi content mpola mpola naye nga of course abeera wanjawulomuko okusinga akoli omulala. Ajja alina information, actually abeera informative. Najja na information ate nabeera nga nenge ejja kuyigirizaamu emu mu mbeera emu ate oba endala. Tugenda kwogera ku Banyarwanda. Abanyarwanda onako baera bali mu ggwanga tu Uganda lino abayita bavandimwe bagamba erinnya bavandimwe nijja bayamba setolinga bulungi nga tewali abagamba kubanga Abanyarwanda kinga kandi muna Uganda ate ng'oli Rwanda ate bakutreatinga ng'omunarwanda ate Abanyarwanda abali bagamba senga banabeera bavandimwe abamu dada bali mu Kawaii ka Frank Gashumba nga senga banabeera bavandimwe kale bajja beera bafuuse tribe besonsekedde ddala Uganda kubanga nalo bokyogera bwezi bagamba Abanyarwanda batwala babasosola naye ate oli Munyarwanda kyebagala okajjako ekintu ekimu ekisinga nti olaba Abanyarwanda abo ebintu ekisinga basosolebwa mu bitundu bye bagendamu lwaki balinga n'Abayudaaya Abanyarwanda baagalwa nnyo baagalwa naye we batuuka mu society balema okubeera assimilated. Oli nasigala ng'era ojja kwesanira nga kagurupu banoonya bannaabwe ne banoonya baliwe bali basigala bakyalina ka kinship ako naye wayita emyaka ekitali ate ku bantu balala nnyo osanga oli ne wava mu bitundu Abannakenya najja nayingiriga n'abyerabira n'ebyekete yeetaaga nnyo okudda ku tracinga kukola kyekimu ku kizibu kye balina wogende Congo okuviira ddala baali bamuyita Kijeri Lwabugiri Rwanda lwali 18 osanga 8 myaka ekyo Kijeri Lwabugiri lwe yafa waddawo okulwanagana mutani we ndowooza bali bamuyita Musinga deni ne Rutalindwa ne balwanagana gwe baawangula n'addukira Congo n'Abannarwanda abamu baatuuka eri okuva 18 baali badde kati bafuuse ba Congo naye ne kakati bakyali era babayita Banyamulenge Abanyamulenge so kakati ebyo byonna bibaleetera okuba nti basigala nga abakyali abo mu kitundu songa America eggwanga eryo lyafoomingibwawo okuva mu bantu amawanga ag'enjawulo abasinga bava mu Ireland waliyo enjala 16 awo 12 awo abana ne bava mu Europe ne Bungereza bangi ddala ne bagwere naye we baatuuka eri bejja mu culture z'Ebungereza ne bafuuka b'Amerika ey'Amerika singa n'Abannarwanda ekyo kye bakola twe mutuuka e Uganda beera Muganda beera mu Kiga beera mu ki obeerewo naye bagenda ne basigalamu akakwate ate tuli be Rwanda ate ki otuuka okuwasa ddayo wasawo e Rwanda kola bwoti ebyo bye bibalemesa okubeera assimilated ababa bolasi be babibbo babulabo be beteekamu obubaboozesa bu qualities ne basigalamu lutendense luli era ogenda okwalaba abasinga okugira ngera bazeeko e Rwanda mubeere gye muli by the way nyina omwami yesimbako kuba MP yiwaffe obwa MP Ntiana North naye nga abanga munoonya atali mwali Rwanda so ebintu webityo byebituuka kakati ekizibu ekijjira tebamufunamu obutakkaanya n'eggwanga liri gy'okyalina affiliation mugenda kutulugunyizibwa wano bye byabaddewo ku mulembe gwa Kayihura nti bazzaayo Abannarwanda nti oli Uganda olina attachment e Rwanda kyangu nnyo okukozesa okusabotaginga ebintu mu ggwanga lino eddala gy'oli kubanga eri asobola okukugira nti kakati tukolere bwoti kati wabeerawo obutakkaanya muba ba victimu mwenna so singa baba beekutulayo ne bafuukira ddala abeeno osanga Abayitale abaava Eyitale mu Amerika baatuuka olaba buno obwa mafiya waliwo ba mafiya abadduka ne baza mafiya be Bayitale Abajapani bano abeeno ba Sicilian mafia n'abeerayo ba Drangheta n'abeerayo ba Cosa Nostra n'abalala naye abasinga badduka Italy ne bagenda mu America ne bakola obwa mafia mu America ne bafuuka batuuze kaakati baatuuka ekiseera abaana abazaalibwa eri mu bwa mafia ne bagamba kyekiseera tulina kufugirwa muntu ng'okuttako okwasooka kwali mu Amerika eyatire Italy talina kuba mukama waffe okiregedde ekyo w'obanga wava Italy nga wattadda n'ogenda eri omuntu owasooka okutta alina obanga yali mu Amerika nga yali mu Amerika be beetaaga baba abakulembeze kuba obwo bwa mafia buba butandikidde ddala mu Amerika era kyekyatandikirako American mafia ne beekutula ku beeno
naye singa basigala nti no tukyali ba Sicilian bali badde bakyalina akakwate eno mukeri eyimwe ni mu Italy so kakati bo ne bakikutula ne batandikawo obwa mafia mu America n'abannalwanda abali e Uganda bali badde batandikawo obunnalwanda obwe Uganda baluddewo okuba okujja eno abannalwanda batandika dda wano okuviira dda ku gundi abahororo abananda batandika okujja bali bamuyita mpororo yali prince w'e Rwanda naddukayo najeno n'awasa ne queen w'abashongola abasongola ne batandikawo abahororo abantu abazaalibwa be bayitibwa abahororo so mu 1800 ne batandikawo wonna abafumbira abakibona bava mu gundi eyo buhororo nali ntinkula ku byafa by'abakiga nga waliwo link endagashi nabo basinga mu Rwanda abakiga yes abasinga bagira mu kashiga najja niyo bafuka banna Uganda era ebyeri ne babyerabira ne babeera waabo kakati ne tuvaawo ne tudda ku wave eyaddako wano mu Rwanda ne revolution ya 59 Gurigoyire Kayibanda yagoba y'abannalwanda abasinga naddala abatuusi ne bajja e Uganda abagoba Rwanda abagoba e Rwanda ne revolution oba kye bayita muyaga revolution yali amannyo batanya abatuusa abenja kwabata obwakabaka obwaliko bwakoma nekine babagobayo so kakati ne bajja e Uganda ebbanga eryo bamaze nga bali Uganda baba banna Uganda ddala tutukokola constitution baba twa era ne mu constitution tulina tribes ya 56 abananda kwebali yes era babaddewo mirembe twacho obogamba nti bakubola atenga constitution so ekyo kyokka kimala bumazi eri abadinka abali wano nga tebali mu constitution ne bo ate boogereje mudinka naye agambe nange abakongo bali wano nga bavaayo dda ku ntale ezibaddeyo bali wano abasomali tukuza tumanya abasomali wano mu Kisenyi wonna wajjudde basomali oyingirayo Kisenyawo okuba nti kale nabo basigala basomali ekyo yes tekijja kuvaawo naye weebali bo tebakayanye kabagende negwa so n'abayindi weebali wano so bino byogamba nti treatment nti olw'okuba kakati katufuuka abavandimwe mugenda kuleetera ne groups endala eziriwa n'abasomali bamale beeyita abasomaliland kati bakola ki no kubanga ndabyeka asimanya benebera political tool nga speaker naye alinga apushi nabakonese wungu nga naye akipushinga naba kakati kino nebogera ku banyarwanda si bavandi kyetulina okumanya tino ebyobufuzi bino olumu bituleetera abantu okuinsightinga ne violence against ourselves buli omuntu atandika okuya olwomutandika okuteeka abantu bagamba nti namwe mwemayite muli baawano mutandise okupushinga already constitution yekituwa yes kyetulina okukola tukolenga amawanga amalala bwe gakola tuleme kosa busonga buno tubujjeko ebyobufuzi kuba Uganda buli lwoba ne kagurupu k'abantu oba ne bageyiningi gashumba kati asobola okufuna esente asobola okufuna ebintu bingi olw'ekintu ekyo kuzaabavandimwe batunonye mu kulembeza w'abavandimwe kalulagira nga yali awo oluma nga bagenda mu state house nga bafuna sente tuleme okuddira ebintu ebyokwagala okufuna sente tubiteeke ku nsonga eziri important abananda tubaddewo nabo tetwetaaga kubafuula bavandimwe tubamanye nti bannanda naye nga allegiance eri ku ggwanga Uganda mu America ne wogendeyo kakati ababamanyi obulungi abaava eyitalo obalaba abantu enneeyisa yaabwe yawukanako ne ku balala obudde bwe bali ekyeggulo abaava eyitale batera kulya ku ssaawa 2 ez'ekiro so nga ate baba America sawa 12 ekyeggulo kiba kiwe nange ndya ku sawa 2 ez'ekiro kakati navaita bo bali bayina mu gwende neeyisa zaabwe teyitale tulya bwe tuti era babalaba America bali mu 12 ero bali mu sawa 2 ez'ekiro so kakati babalaba nti bano ka community kabayitale kabakinaye nga America ddala loyalty eri ku America bewulira nti America tebajja kubateeka mu constitution nti tulinamu n'abayitale era nakino okuteeka abantu mu constitution yali nsobi okuteeka mu tribes kyekigenda okusosoza abala eriyo tribes nyingi ezitali mu constitution nga nabo banoonya okubeeramu nga weebali e Uganda so tugenda kutandika olabe n'abasomali gye bujja bagale mu constitution abanubbi bagala okuba mu constitution n'abalala tebali mu constitution y'abanubbi abasomali sibalaba munnyo abasomali naye babanubbi baaliwo wano wokuvadda so kakati ate tukyafuna waves abadinka tebali mu constitution naye kimanyi nti bangi nnyo mu Uganda bangi ddala kakati bebava ate South Sudan ati be banubbi yani abava mu South Sudan no sorry so be badinka South Sudan tribes eziriyo abasingira ddala be banwere n'abadinka kati be badinka abali wano bavudde eri
so kakati kye tulina okumanya njagala kubawa bano abantu kye balina okumanya tuleme ku bintu kubifuula nga byabufuzi ne sipiika agugumuka olw'ekintu ekyo sipiika ng'omuntu ategeera era asomye ku bintu yali badde ajjabuzi n'agamba tulina ku promotinga equal opportunity kyekyo kamawanga kye gaakola okugjawo tribalism sinomu botswana balina tribes nga nnyingi baswana be basinga nga 73% nekujja kubeerako bakaranga nekujja kubeerako maswani awaba bushmen gye bali naye bonna tobawulira nnyo lwaki ezaffe nnyingi Nigeria balina mu 15 tribes so what atenda naye wasinga ba Igbo nedda abayoruba abahausa ne bafulani abayoruba okusinga ate bangi kuba be bavaamu nnyo n'abagaga babadde nnyo mu gavumenti bangi ddala ne bahausa fulani then aba Igbo be bali eno abakristaayo abo be babayiganya abayagala okwekutulako ku Nigeria nasoma nnyo Igbo Association bijafulawo yes kakati amawanga agategeera kiki gakola mu situation ng'eno mudire service buli muntu abeere ng'asobola okuzifuna nga taliko tribe taliko kibino byonna tebyali baddewo naye abanyarwanda bakanira bwereere si bonna okufuna ndaga muntu awokololaawo akiyanjaga okubagamba ani anagisasula kino ekya service ojja kulaba n'abalala nga bagamba naffe batuyigganya abanyarwanda baagala ki abana bo kye bagamba twe batuuka ku immigration kugenda bweru kukola ki passport bafuna obuzibu okuzifuna bakubuuza tubulire bajjajjawo bameka nga tojja kuboogera ebyo ebimu kuyibatubuuza ate tebabitubuuza fenna babitubuuza so tuleme kuddira busonga butono tubufuula obusonga tutandika okusaba baatuse ne baganoga nti baagala babeereyo n'omuntu mu emigration omunnalwanda oba balimba kubanga kyemmanyi wona ogera n'ogamba oyinza ogenda ng'oli munyabanagaye gwe kasozi manyi by the way kyekirinnya ekyo mbanyabanagaye gwe kasozi kati bagenda okubuuza wediraki ngapi jjajjawo yaani kubanga bo obazobalaga oli muganda ate kyegambidde nti baalemu okwasimireetinga wano okitegedde bw'omuwanga mufuuse beeno mwetumya amanya zembamanyi bakiwanuka abaani bonna yes ekyo kakibeerewo nti ate nekiba tekiriiwo naye oba nti n'oli munnalwanda yes kyogere nti naye nti ndi munnalwanda nti naye nakulira wano nakola ki sibimanyi nnyo naye lwakuba obuzibu babajjamu nkugambye nti nno basigaza affiliation ng'e Rwanda bakyaliyo naye no bakyaliyo ne batuuka ekiseera nti wabeerawo instabilities Rwanda esobola obakozesa nga ba agent ekyo kyekyabaviirako bayigganya n'okubazaayo nga babeera eno bannarwanda bali Uganda ne batandika okukola obwambega ne batandika okukola ki mu iso mwebali mu kimwebali ne batandika okubayigganya weewaavu okubayigganya kuko okwali awo so singa babeera devoted nti no tuli ku Uganda Rwanda kye bali abaliyo babeereyo eno gye twafuula ewaffe tuzaddeyo tukoze ki musavinga eggwanga mukkirize mubeere nga nkugambye nti Abamerika nti abaava e Italy connection baazijjawo Amerika yagalwa nnyo saba ne munnauganda nga yavudde awo n'agenda mu Amerika afuna obutuuze okudda wano okudda ati kyekugambye olabirira ddala ekyo yes nti bali ba Amerika baateeka Amerika be yali etandika ba founding fathers bajjukira nti no nabo baatandikawo baali bayisibwa bubi gye baali ne baddukira eri era Amerika bagiyita melting point nti Europe Asia baziyita boiling pot akasuwa kali eri kaako omuliro olyafu obutuka eri n'entuyo ze n'agenda kakkanira mu Amerika entuyo zonna nesimugwa eddembe ne libeerayo era ne bagiyita land of opportunity buli muntu alina osasobola okugenda mu Amerika ne bagamba singa tekyali kityo naffe tetwalize n'olwekyo n'abalala abajja tubawe eddembe naye kasita onojja n'okkiriza nti ogenda kufuukira ddala omutuuze loyalite ye egenda kuba eri Uganda naye wamutuuka ekiseera nammwe ne mukola ebizibuzibu ne bine abananda be beekwasa nti no bano abafandimwe nti batulugunyizibwa ne mu Amerika kyaliyokko Abajapaani baayisibwa mu biseera bya Sematalo nti Amerika we yalumbagana Japaani no Japan we yalumbagana America e Pearl Harbor ate Abajapani abali mu America ne batandika loyalty olw'okulaba Abajapani bannaabwe kyayiganyisa Abajapani emitwalo nga namwe bijjona bakuba mu kampu ne babateeka mu makomera Abajapani oba yes olw'okuba nti kakati Japani etulumbye kakati wano ku America ne Japani America gye tubeera Japani gye twava tuwagirani nga buli we butaka
So bamalizanga abamunga mu butuufu batandise okulaga beekubira baagala kuwagira Japan ne babateeka mu camps ne babasiba. So kakati na wano kye challenge eriwo bwabeerawo obutakkaanya Rwanda ndi Uganda ndichi ne wabeerawo ne gundi obutabeera na site ate obuzibu twaseekana ate ensi zaffe nazo ziga ne zibeera nga zijja ne ziyugamu kale wali obuzibu so mu situation ngeyo we bakayanira nti batukola ki batulugunya batubuuza ebibuuzo bingi lwaki nti mu immigration awo beera likiyangamu lero gwe batabuuza nali ke Rwanda awo nali nyina basomesa balingeeza nabo gaali ku benchmarking bajja bibuuza ebiri ku ate gwe balaba ekituufu soka wali yabibuuzo naye wawulidde Rwanda abagamba nti naffe abakolera ye Uganda naffe tukayane tukole ki soka akati wano babitaddemu kajanja ekiri wano tewali persecution nti abannawanda bayigganyisibwa waliwo ekyaliwo kweraliikira mu bamu abo nti mwalibeeramu ba agent abakolera eggwanga liri walingawo bali bamuyita Lujugira yakafana nnaku ezo myezi mitono yali omu ku baali batakkaanya ne Kagame ng'ayina amasamba gataba agacha Kagame nga mweno West Nile ade sitidenge Rwanda amasamba ogateekawa Rwanda bakutemerako butemezi ka Desmo sogera kigambo kinene era bwe butyo buwugiro bwe babana kati kubanga leta kaheri ng'olyogenda olimako so kakati oli balinga bali mireno Kagame n'abeera liikirira nnyo nti no baali sponsoringa ssente wangeja atakkaanya nabo ne babeerawo obutakkaanya awo mu bagobe tukole kakati awo weewaleeterawo okukwata kubamu abannawanda bwe batyo n'ebibuuzo ebyo okubabuuzibwa naye ng'okutwalizaamu abannawanda babadde Uganda bawasizza mu bantu tubawasizzaamu mu mirembe n'ogenda mu byalo ebbali teri munanda kugamba nti anyigiriza no kimanya bana bali bayinza okubaza zimu ku tribes ezisinga abantu abangi mu Uganda wano ko census yasemba zali mu milioni nga 6 ez'abannawanda kakati woogatta kati bayinza okuba mu milioni nga 8 n'okusoka abatono abo baba bangi yes so kakati obuzibu bw'ina nti eri scattered nti bali scattered ate era nga kyekyali badde ekirungi okusobola okubeera engulfed mu society gye tulina sengeri musi naye basigala mu bugurupu abo biba bizibu era webeeremu naye wogenda sengeri mu buna ebitundu byonna mufuuke bannansi bwe kirina okuba andi kyagaana kati maybe osanga kyali kyagaana eri mu ntandikwa kati nga tulaba banubbi nti balina gye basibuka banubbi nti kasookwata ku bombolodi yawo obeera muli butola bakimanyi nti kale bwe bwali ng'obutaka bwabwe bwe baweebwa kuba bakola paati nene mu biseera bya colonialism bwe bayamba ku beeka nani okuwangulako abaleega nekye so ne baweebwawo ebitundu naye nga bangi babawasizaamu bagenze mu bitundu ebirala bo bakkirize basimulatinge kyekyo kye balina okumanya nti tuba twajja e Uganda tulina kuasimulatinga n'amawanga ago gonna agakuze galina abantu ab'amawanga amangi naye batuuka ne bagamba ffenna katubeere wamu olaba Japan abantu abadde bamanyi nti Japan balinamu n'abamawanga twebusiza abasingayo ba Yamato be ba native b'omu Japan awo baluyukuyu baafa mu bizinga birinaanyeewo nabo bali mu Japan waliyo ba Ashi waliyo ba Anuyi n'abalala bonna gye bali mu Japan naye tojja kubawulira nnyo nti ffe tetuli ba Yamato tuyisibwa bubi yes bonna ba Japan lwaki bacultivatinga national identity ya Japan ekibaleetera ekyo ki era nawane ekiganyi ki ye weakness mu government eyokuwa services senga abantu baba bafuna services bulungi oli ajja kutuuka yeerabira ebya tribe omuganda ogende ku immigration baleme kukukaluubirira naye omuntu agendayo ne batandika okwogera olulimi olumu wootologera genda wali ku office eri endala ebyo byabijja okuleetera abantu otandika okkireyiminga naye nosebe Rwanda babijjawo ati kati kubive bye baalaba e Rwanda baali balina okukola ekyo bonna banyarwanda babyampaka anti kakati era n'amawanga ga China erina mu tribes ezaaliyo waliyo ba Manchu waliyo bagundi aba Tibet bana erinnya ndyerabidde abaddala Yirama aba Tibet waliyo tribes nyingi naye zonna baba forcing okufuuka aba China kwe kulaba nti tulina China kati eyawamu ne baba forcinga n'olulimi bonna boogera Mandarin Chinese naye nga waliyo ba Manchus zaaliyo nyingi era n'okuzimba Great China Wall eyagizimba yali ayagala kwawula ku tribes aba nomads aba China abali eri nga balumba ennyo abantu so balina tribes nyingi ne baziforcinga Rwanda kye bakola kituufu kuba ewaabwe baalabako nti tribes abafuukira ekizibu kati we wanaayita emyaka emira Kagame abakunkumudde 20 n'omulala najja n'abongeramu
bajja tuka babyerabire bafuuke bannansi naye fe wano tetujja kukola nga kyakagame buli omuntu muleke ne kalichi eyiye naye ekikulu bonna ng'amanyi tuli bannayuganda tweyagaye mu ggwanga saavisi gy'ofuna omudinka n'omuganda agifuna n'omunyolo kyekijja okutereeza bino byonna naye ate n'obuzibu buva kasookyettekako nti bansosola ali kaakati awo okusosola olina okukulaga wawe kuva then we tutunulamu nga ddala okusosola weekuli twadressinga awo naye wotuna Uganda okusosola kuliwa abannawanda bali mu make bali buli wamu bagula ne ku bibanja bano banoonya byabwe kyenkugambidde nti gurupu y'abantu enoonya ebyobufuzi abanoonya relevance bagashumba onoogenda okuyiga kati ng'alaga nti nina abafandimu abandika emabega abampuliramu 23 agende wa president akalukana agenda okujja ng'ayinase kuba alina abafandimu naye nga tewali cause ebeetagisa kufuuka bavandimwe wasanga nga wona abantu sometime bawulira nga bawulirako n'obujja olw'engeri gye musoosowaziddwamu wali n'ogamba nno tutulugunyizibwa nga omanyi okutulugunyizibwa nga twogedde kutulugunyisa eri amawanga gye batulugunyiza abo n'obusosozi obutagambika kakuweko waliwo akazinga kali mu Australia kulina n'Australia bakayita New Caledonia ennaku zino eriyo riots eziriyo naye nga bakayaaka baneetivu baayo bokka be balina right okulonda gw'atali native nga tewasangibwayo constitution gye bakola mu 98 tolonda bino byakoloza mu Bafaransa so kakati utunulire kakati kakati singali badde Uganda tuwe twakolera constitution nti bano na bano tebalondolwa ate kyali badde kiti ekyo naye omunalwanda alonda omudinka ali wane yajjala bano abanubbi balonda abachi bonna balonda tewali buzibu then tosobola kukeera nkyo gambe nti batusosola twetaaga special status ey'enjawulo bajjewo akajanja bagashumba munoonye ebintu ebirala babasibukawo abavandimu abagala okwetongoza mbokubanga bo be bannayuganda baagalabo baleme kuba lifaalingako nga bannalwanda naye muli yali binyonyola biringa ebituufu kubanga ye agamba kyetunyange gye mugenda tuli kuorganizingamu nga bannayuganda ate nga mugamba abannalwanda kiraga tuli banyalwanda mu Uganda yes mubeereyo alawulire nga muvandimwe kubanga ye waawano Basima kigambo gye yakijja okay wogamba nti oli muvandimwe n'abayindi bakyejjeko nti no si bayindi bamale banonye y'ekirala nti baburahimini ekituufu muba bayindi kyebalina okumanya tribe we bali basala ensalo zaffe olede zo zezakikola tetulina kyakikolera abafumbira baaliyo naye nga baali banandabo kale ne beeyita abafumbira ekyo ne tukimanyiira naye ojja kwesanga nti abantu bangi basalibwako nga baali b'e Kenya ne badde Uganda ne bagamba abasaami ab'e Kenya ab'e Uganda abo nabo baveeyo bagambe nti no naffe tukoyo okutugamba nti no basaamya yate tulina n'abagundi wano abo tribe ni baba sajja bampi batali bakongo abatwa yes tulina abatwa mu Uganda ne bwana ne mu Kongo je bali kakati nabo baveeyo nti twaga kwejjako kya abatwa kubanga eri twali eri batwa beeri so tetulina kwejjako identity yaffe ng'abannalwanda bagisigaze wabula basigale kugamba nti yes equal opportunity weeri e Uganda bwabeerawo wetunyigirizibwa twogere bwogezi n'abantu abalala banyigirizibwa banaye ku immigration ne wana abantu abalala banyigirizibwa mbana mulimu ebika ebizibu by'okwasimilatinga no balina kukyejjako bwejja tiwe tubanga eno gye twafuuka tulina mu constitution katufuuka abatuuze abeeyo ekyo kiggwe tetugaana Rwanda osobola okugendayo osobola okukola kino okukola ki naye obuzibu nti okukozesebwa kyekijoleeta obuzibu ti Rwanda wekozesa njagala obege kino mujja kutandika okusosolebwa so singa muwa ntino abafumbira bali eno babadde abananda gye bali mu byalo babivaako bali mu bulamu bwabwe gye bali ab'enjawulo so jasi bano bokka abamu ekyaliwo ku kyakayuhula kyekyabatiisa tibaakwatanga abamu ne babazaayo eri abamu ne baba deportinga olw'ebigenda bye babalabyemu nti ono yali bambega ono yali bakino ono yali bakino ono yali bakino katubazeeyo kwegamba nti no banyigirizwa naye nga tubadde nabo emyaka n'emyaka tewali muntu anyigirizwa Uganda
abantu bali hospital bande babagadde bayi ate ne kisooka nti n'abawala baabwe bokka balungi ekyo kyokka kibagaza yagamba baagala mwagala babakole batya okumanya bino ebyabavandimwe mugyewo akajanja zino zonna debate zaali badde teziriiwo singa tebabinsitigating ebyo abaki tusigala by the way ina mabegako kaonga gashumba yakagunjayo kyabavandimwe aba basajja abaliko ba MPs nga banyawanda bagamba kikafuwe batu mabega batula makerera awo tebagita Grand Global mu kikoni awo wansawo gwe batula bagamba gashumba gwanyi kyekyo kyengambira nti bana abatono be bali mu kutawanya abantu abasetoliza obulungi olw'ebigenderera byabwe kati gashumba aliko abantu be bagala batambuze ekyo president bagire balobinga nga sente president ifa abavandimwe kino babakole kino fenga abavandimwe kyekyo nenga tewali makulu tuyina abantu bangi abatali ba mu Uganda nga webali already mwali recognized mu constitution nga abananda full stop nkugambye ne mu America eriyo China town nga Bachina ba mu America bonga tebannagamba tujibweke ekyokuba Abachina ba mu America tufu kubanga tuli mu America yes tulina ba black American nga tebannakana tujibweke ekya black American kuba tuli ba mu Africa naye kye bali bateredde kikulu service tufunda so kye tulina okunyiikira tulobinge kufuna services equally omunanda ebuzo ebakubuza naffe babitubuusa obuzibu bwe musanga mu kufuna permit naffe tubusanga baleme kubitwala nti bobo kabe batreatinga bwe batyo ne wono oba omuganda ng'oyina emizeera bajja kubuuza ebibuuzo bingi ku immigration nakyera oba wasuula endaga muntu obuganda iya tosubira otya nti omuganda ojja kwanguyizibwa ofunira muntu sikyaluba byonna bikaluba so tuleme kwekwasa busonga nti no kubanga tukalubizibwa okufuna passport batubuuza ebibuuzo bingi na kino ekira nti ne immigration tugezeeko okutereza services bwe tuwulira nti n'obwo obukaluba tubugondezeemu abantu so tuleme kuleetawo mbeera nga zino otherwise tujja kusitula abantu bangi n'abakongo kuba olaba abakonjo abasinga obungi bali Kongo n'abakonjo bajja kutuuka bagambe nti naffe tweyawule ku bakongo bali ab'e Kongo tufuuka abagundi so tuleme kuteekawo bintu ng'ebyo tusobola okufuna service tuteekawo equal opportunities n'amawanga amala galina tribes z'abantu nyingi naye basirise bali bulungi ekikulu service ziri okke ekikulu kyabena service delivery tukweyanziza nnyo mukwano gwaffe abadde naffe katukuteera awo